Akawungezi k'olunaku olwokubiri ssabbiiti eno kali katambudde bulungi nnyo eri akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yafuna n'akadde akeetaba mu kabaga ak'okwebaza akali kategekeddwa munnamateeka w'ekibiina George Musise Buliro Kira. Kanso twagala okwebaza tetukiteekinga for granted bwe basiba abo abaana sipiidi ng'otuuse mu kkooti y'amagye obulabe bwe mukoleramu tubumanyi. Kyokka akaddeko okwabuka kakyusizza ebyafaayo by'olunaku. Poliisi bwe baguddeko ekiviivi ne bakuba omuko ogubalagala. Kyagulanyi n'afuna obuvune balumiriza nti bavudde ku kakebe kati ya gaasi akamu kanyugiriddwa poliisi newankubadde nga yo poliisi egamba nti yeekalabudde ku mmotoka ye nga papa okuyingira wakati mu kavuyo akaabaddewo. Okunyonyoka ebyabaddewo tuwayizzaamu n'omu ku bakuumi ba Kyagulanyi Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe omu ku bamudduukiridde okumutwala mu ddwaliro. Ono agamba nti omukolo gwabaddeko abantu batono ddala nga ne Kyagulanyi yennyini yabadde tayagala abantu bakimanye nti waali. Gwalina private kuba omukulu yali tayagala na video yonna bi live coverage yonna era teri yabirabako ku live yonna nti tulina we twali. Naye ndowooza mu kuvaayo abantu waliwo abamanyako nti president ali awo. Bumukunyuka bali batambudde bulungi batali wadde okusiba ebidduka kyokka poliisi gye yajja obusungu bakuba mutiya gaasi nakakano tannamanyaayo. Bajja batandika kanyuga butiya gaasi oba okumu awatalina kigendererwa. President kwe kusendabirwamu n'abuuza oyo omusirikale DPC namugamba why are you doing this? Akamu ku butambi betulabyeko kalaga abaserikale nga beefunyiridde ku bavubuka abali batambulira ku bodaboda okubakuba ensambagireko n'agakonde nga bakanyuga ku kabangaliza poliisi. Embeera eno yewaliza Kyagulanyi okufuluma abuuze kya Cukupe bali bamuwerekeddeko ekyaza okukwadde okumukanyuga akakebe kati ya gaasi magulu ge. Fanaffe nga tufulumye emmotoka omusajja akanyuga akantu awo tukalaba tuga president vaayo kuba tekaliko science kabwatukirawo nga bakakanyuga. Ssebuufu agamba nti bonga abakuumi embeera eno yebatadde mu kattu kale nga badde balina okukola kyonna ekisoboka okutaasa mukama waabwe. Ekyo kyantiisizza nnyo. First of all akakebe tekaliiko science waliwo aŋŋambye n'okugamba lwaki tewakebakidde. Ku mitimbagano egimu waliwo abadde batadde Ssebuufu ku nninga nga bamulumiriza okwabulira mukama we mu kaseera kazibu ddala ono atunnyonnyodde ekituufu ekyabaddewo. Akatambi nakalabye lega ate edize enfuusa ensi naye ababadde eno mu view eno bakiraba bulala naye ababadde eri bamanyi kye nabadde ndiko oba okitegeera nga ngoba musajja oyo ni mumubuuza kikyatukubira yansonzeemu kimundu n'ansongamu ati nange kwe kudde emisinde ate omuntu adduse okomawo ledda. Newankubadde tulabikidde ku kamera zaffe Kyagulanyi alabise nga akubye ku matu wabula nga akyatambulira ku miggo. Kyakyali mu kyoyinza okuyita danger era ajja kuba bulungi naye era kyanaku nnyo nti bamugroundinze kuba kati kino ekitundu kyafunye oba olyawo kiyinza okutwala obudde. Ngenza okufuluma nga amwenya n'okumwenya nga musanyufu alina essuubi era ngambye tasobola kuddaawo ne yeebaka olw'okuba nga alina bingi ebyokkola olw'eggwanga lino. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya agambye nti batandise okwetegereza abaserikale bassekinnuma abadde mu kavuyo kano babatwale mu mbuga z'amateeka babitebye. Tukyayogerera ne bannamateeka baffe ku nsonga y'okulaba butya bwe tutwale n'ensonga mu mbuga z'amateeka. Weewaawo tubadde n'okusomozebwa kungi nnyo nga bomanyi tebasala mangu egy'emisango oba ne baba bagisaze bafuna kebeekwasa oba olyawo omusango ne bagoba ku technicalities. Ayogera poliisi Kituuma Lusoke olunaku olw'eggulu yalumiriza NUP okusomoza poliisi kono okugikanyugirira amayinja pano Lubongoya abaanukudde. Incidents of stone throwing, now nobody captures that. That is what precisely nobody wants to talk about. Lwaki poliisi bwebadde eraga eraze ebirala ebaddewo nga bavudde ne kusini n'ebirala netafokasinga ku kyennyini ekibaddewo. So tumanyi bulungi nnyo nti baba bagezaako okulongoosa ekifaananyi kyabwe ekivundu. Tukitegedde nti waliwo abamu ku bawagizi ba NUP poliisi bakwata ku lunaku olwokubiri Lubongoya yatugambye nti bali mu nteekateeka yakola nga babajjayo mu kkomera gye bali. Basatu be bakyali ku poliisi ey'Ekira ye Lukenge Sharif, Ssentongo Emmanuel ne Kato Paul. Tiimu zaffe bannamateeka baffe badde bafollowing up naye babagambye nti police headquarters batekinze over investigation eno naye naffe bannamateeka baffe bagenda ku applying nti bano abaana bateebwe nga tebali musango kubanga wenjogerera essaawa 48 ziyise bukyaba bakwata. Guno si gwe gusoose nga poliisi efuna obukuubagano ne banna NUP newankubadde ng'olumu basooka kutuula ne bakanya ku neeyisa n'okugobererwa. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.